Nina mukwano gwange yaŋŋambanga nti waliwo olugero luyitibwa birungi si birungi ng'omwana gw'obadde weesunga omulenzi mukazi we gw'azadde afaananye nannyini dduuka abadde abawola ebintu ewaka. Ne bino si birungi si birungi. Tulina sitoolo olwaleero ekwasa ennaku ate nga ntuufu. Waliwo MP eyabba kateni. MP eyabba kateni ye sitoolo gye tukuleetedde. Byewuunyisa. Yenze Saalongo Kanka Kapito Mwanjuzi era omutesitesi nyongera obbakubiriza sitoolo zaffe zino muzaagale. Waliwo abavubuka abali mu kibuga awo bakolera mu Kiyembe. Balina edduuka lyabwe lye baliyita Urban Homes liri Gwigo Plaza F18. Abavubuka bano omu ye Barasa Ronald, omulala ye Joero Seruwu, omulala ye Kiruuta Yusuf. Abatukubira essimu wano ku M.i.S.O nga basaba tubayamba olw'embeera batuuseeko. Kikintansizza n'olugero luli olugamba birungi si birungi. Waliwo omukyala MP ayitibwa Watongola Tiwereze gwe balumiriza nti yabba kateni zaabwe. Batutuukiridde batya? Kansooke nkutereko emboozi eno yabadde kafubo ka ssimu. Awo ndyoke nkubuulire lwaki emboozi eno tugirese ku mukutu gwa M.i.S.O. Nsooka ompa erinnya lyo Gwaffe. Barasa Ronald. Kati nina M.i.S.O omu obadde osomye kusa wangi nina M.i.S.O omu gwe nakolera kateni. Yajja yakubira munange omu nga ye talina ssente, munange nafuwadinga omulimu ewange. Ne kateni yali ayagala kateni za kugenda mu kyalo. nga zigenda mu maka ge oba nga mu maka ge Kamuli. Honalebo Watongola. Netukkaanya ye n'agamba ngenda ssente ngenda kubawandiikira ceeke. Ceeke yawagituwandike kubeera sure nti agenda kusasula. Yali ya ssente meka? $5,700,000. Mpulira. Kati yatusindikira ekifaananyi kya ceeke ekyo mu gundi ku WhatsApp. Awo ne tugamba kale katuproceedinge tukole gundi omulimu. Omulimu mwali mugukola kuva Kampala nga mugenda Jinja? Waneno mu Kiyembe, tukola wano mu Kiyembe. Nkitegeera. Omukyalo oyo twatuuka twatambula kiro twatukola ssaawa 8 za kiro. Tutuuka yagamba ntumukubira essimu n'atudirectinga mu maka gennyini ewuwe. Kati ye si wansula. Bambi ne tutandika ku ssaawa nga 9:30 okukola ne kuinstalling ebintu byonna zagenda okuwera ssaawa 2 ez'okumakya nga tumaliriza emirimu gye gyonna nga giwedde. Omukyala tumukubira essimu oli ludda wa twagala genda. Omukyala agamba kambasindikire mutabani wange abawe transport. Nugamba tetwagala transport eka twagala ne cheeke. Mwagala ze mwakoledde? Yes. Jukira ebintu byonna yabikola nga tewali wadde 10 kye yasasuddeko. Kati tumaliriza ebintu mukazi agamba abawe transport tugenda kwesanga mu kkubo. Kati munange kwe kusalawo n'asigala ejjinja. Asalawo sigala ejjinja wakiri omukyala akome okuva Kampala musange bamuwe akasente. Ne bwe muba mweyisiza mu kkubo? Mu kkubo tetusobola kukola ki? Kuyimiriza? Yes, tuli mu taxi jukira. Kati munange yabeerayo nnaku 5 namba omukyala amutosinga butoosinzi around. Netuwa iki naye ngenda kuddamu nkukubira omwana n'abeerayo nnaku 5 namba. Emirimu gino twagikola nga 13 Desemba. Kati enkeera waliwo yali ayinayo omukolo muwala we yali agenda kwanjula ne tusalawo tugaane okumutataaganya tuveeyo mu maka ffe omuvubuka afune w'abeera mulinde. Muleme kuleeta kifaananyi kibi ku mikolo. Omukyala oyo kuva kwolwo olunaku atugamba mulinde omwezi gugweko ceeke mwagala yaki. Jukira ebintu naffe sifa abatuusa bino ebyo naffe tubafuna betujjako obujja. N'oluusi obusente bwaffe buba butini nga bwe mugenda okufunako bwe mukoledde. Yes, butini oteddemu ssente nateeka miliyoni ezisoba mu miliyoni 4.5.
kyala oyo kuba ne kola tugamba mulinde omwezi tebansasula mugundi mu parliament tebanansasula bwe bityo omukubira amasimu kati nze bwe mukubira personally namutwalako ku CPS namukwano gwange bwe nakolerako ebintu ebyo ku CPS bwe yamukubira n'agamba oyo simumanyira bw'aba ayagala lowooza mbu amanja agende mu kooti musangeyo nenfunamu okukyawa neŋŋamba kale omuntu omukoledde ebintu bye mu bulungi naye okusasula tayagala kaakati yesebo kakubuuze yesebo amaka omwabiteeka omanyiwo bulungi manyiwo bulungi sobola butamanyaawo okay kati kankubuuze yesebo mutrustinga mutya omukazi ono omukazi ono munnange oli yali yamukolerako emirundi 2 kati guno omulundi yali talinaawo sente eziteekamu akola omulimu jjukira giri emirundi gyonna yali asasula nemubuuza omwesiga n'agamba mwesiga agenda tuwa sente naye yatuukawo bwe bwe twakola omulimu era nateekamu sente nga mmanyi showaddiiro omukazi alina sente agenda tuwa nze nga simulinaako buzibu ne muteekamu ezammwe nga oli abakakasiza nti ajja kukola nga tumanya tugendako mawona kiseeke tugibankinga ennaku oba ennaku 4 yes mbere nga nzizawo wenewe nali neewoza ebintu nga mbere nga nsasulayo sente mu bwangu akati kyenjagala esewo gwesooka ongayidinge kati exactly mbuulira kikyo oyagala tukole okyali ku M.i.S.O Investigative Files tukola okunoonyereza tuli mu bisenge ebireeta amawulire amanoonyereze okuviira ddala musasa bakiyita effumbiro ly'amawulire amanoonyereze ge tuyita explosive true stories. Omukyala ayitibwa Watongola Tuwereze gw'owulidde mu katambi ako yabba kateni z'abaana bano Barasa Ronald Joero Seruwu ne Kiruta. Abavubuka bano bamusaplayinga kateni ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'Okwakubiri 2019 era ng'omulimu baagufunira mu mukwano gwabwe ngera bw'obiwulidde. Ate ekindeeseza emboozi eno ku M.i.S.O tugezezzaako okubanja omukyala ono n'agaana wabula ate ekisuseewo kituleete mu okutuwa amagezi kyekyokubeera nti saawa eno abaana be yabba ate abatiisatiisa okubasiba. Baafuna mumwawo abawa amagezi n'abagamba mugende ku CPS muteekeyo omusango nti mwakola bwe muti ne bwe muti. Muganda wange Uganda nga bw'ogimanyi ng'ogyeko mu M.i.S.O ffe tugikuba ffekka. Baatuuka ku CPS okuwaabira omukyalo ono ate ekyabagoba ku CPS yali simu ya mukyalo ono yennyini. Yakuba ku CPS n'ambagamba nti bwe bataamuka CPS wakubasiba oba bwe baba balina kye bamubanja kyonna kye baamuwa kye baamuteresa bagende mu kooti anaabasanga eyo. Arrogance of the highest order. Njagadde mmanye ddala Watongola Tuwereze MP oba bawaayiro oba ono mulala ngera bw'akyemphasize nze ngenze ku mukutu gwa parliament oguliko profile z'aba MP bonna ne musangako. Watongola Tuwereze weekamuli kiikirira abantu b'ekamuli municipality era nga yajjira ku kaada y'ekibiina kya NRM. Kati gwalaba akatambi kano kye tukusaba twegattire wamu Watongola tumufulumyemu ejjooga eryo mutwe. Okozesa otya Abannayuganda abakyali abavubuka n'ogaana ate okubasasula. Mu bimu ku bye bampadde ebikakasa nti omukyalo ono yababba kateni zaabwe n'azitwala bampeereza nti olunaku olwo teyasobola kubasasula nga emboozi bw'ogiwulidde n'abaweereza nti ajja kuba bwe baba tebamwekakasa kabaweereze cheeke bagumire okwo naye nga yali wakubawa kaashi nga bamaliriza omulimu besamudde ne saa 9. Ngera bw'owulidde cheeke eno teyagibawa ne bakola omulimu teyabasasula saako saawa eno n'okubatiisatiisa nti abagenda kubanga abasiba. Kati gwe Munnayuganda ali ku mukutu gwaffe ogwa M.i.S.O sooka okole kimu subscribinga kuba stories ezifaanana bwe ziti zinaliisa ez'ekisiru naye ate nga ziyamba eggwanga lyaffe nnyingi nnyo. Toleka akapeesa nga tokanyize nnyingi nnyo zetugenda okuba tubateerako almost buli lunaku. Tukubuuza awo mu comment section nti omukazi ono tumukoledde ki? Sooka okole kimu sharing akatambi kano ne muno tusooke tujje Watongola ejjoogo mu mutwe ery'okunyaga omuntu n'omusuubiza n'omusiba ng'ate otutte ebibye. Njagadde okumanya Watongola yasoma ki ekyo ekimuwaga.
kibuga yasoma social work nenoonyereza ku social work aba social work bakola ki mu byo nonze ekintu kimu social work ye muntu eyaliyambyeko abalala okubanga bava mbuzibu abalimu nga mu bwomwe muli obwendwadde naye kisinga obukulu bwe butaba na mulimo kakati mukazi gwe we social worker kiki ekikukwasa abaana abetandikidde wakalimu bajjeko omulimo ngate newoza ne mubye wasoma mulimu okubanga oyambako abatalina milimo kakati seru saako kiruta ne balasa abali ku urban homes ku Eagle Plaza babaweereza cheke tebagibawa yeyo gyenkuteereddeko bagezezzaako okuwandiikira abantu mu parliament ab'enjawulo babayambe ekyewuunyisa mu parliament nayo tewali abayamba basooka ne bawandiikira minisita Nakiwala Kiyinja akwatagana ensonga z'abavubuka abayambe ebbaluwa eyo gyolaba gyenkuteerako teyabayamba ne bagamba waaye nga bw'atabayambye kabagendeko ndowooza wa government chief whip oba parliamentary chief whip omukyala Nankabiro teyabayamba era nga bagamba nti bagezezzaako n'okutuukirira speaker naye abagamba nti nzijukira bangamba oba tebasobola mutuukirira either they were in efforts to reach the speaker of parliament. Really, what threat are they facing? So when they face a threat of being imprisoned kuba bewola ssente kuba bateekamu bagenda kusibwa ng'ogyeko ekyokubange yabawola agenda basiba naye ate era ne M.i.S.O agamba bwe bamwogerako nti nno kateni yazibba naye ajja kubasiba. Munnayuganda ogamba ki? Tuli ku M.i.S.O investigated files amanya yenze Saalongo Kanka kapita. Emboozi eno nja kugiddako nga mmaze okumpa ebiteeso byammwe wansi awo. Toleka video eno nga totaddeko subscribe, toleka video eno nga togiraikinza, toleka video eno nga totaddeko obubaka. How are we going to handle? Osobola n'okuntuukira ku namba z'amasimu by'olina awo bw'oba toyagala obubaka buteeka wano tuteeseze wamu engeri ki gye tugenda okufulumyamu MP w'Ekamuli municipality ono Ejjoogo wakati wokubeera nti yajjirana ku kibiina ekifuga eggwanga lino ekiyitibwa NRM. Mukyala gwe tukusaba naawe akatambi kano bwe baba kasharinze bannayuganda ne kakutuukako weeyambe oyambe abaana bano baleme kusibwa ate lekerawo okutiisatiisa abantu abakuwa community service n'osalawo okubanyaga. Mbasiibudde olwaleero stories zino zibeerako nnyingi almost buli lunaku. Subscribing ojazisangako ate girabenga eggweeyo kubanga gyesembera wabaayo ebyamakulu nnyo nga olina notuweera comments. Mweraba.